10 p.m. or to start 16 p.m. UK time. The demonstration will take place at Uganda High Commission in London, UK at 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. Theme: remembering our fallen comrades and over 50 Ugandans bystanders who were murdered in the cold-blooded on 18-19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces, and the disappeared, including Chibalama John Bosco and others. So whoever reside in UK, when you support change, please, you are encouraged to attend the demonstration, which will take place on Saturday 22nd November 2025 at the Uganda High Commission in London. Please attend. Bakutegeza nti ubango limana Uganda bayagala enkyukakyuka bere mu kwekalakaasa kuno ojja kubanga oweesa ekitiibwa n'okulwanira eggwanga lyo mu ngeri yonna esoboka bye bibadde olwaleero. Alright, bwe mala akalango kano njala kubaza mu n'aba comrade abali ku social media abakola omulimu ogw'enjawulo ogw'ettendo, akera ku makya n'ateekako data n'akuma video ku makya n'olweggulo akawungezi mutuntu aba commenting aba sharing abalwana entalo zaffe gye tutaba eza struggle zo nawe bali nyombalire ddala nkidda mu tulina entalo nyingi nnyo ne njagala abalwana entalo za struggle mwenna nga za struggle structure za struggle. I salute you. So era mbaagala nnyo musigale nga mukola ekintu ekyo, era nja kubebaza nnyo n'okubakubira salute abali mu struggle abakyakola video za struggle. Bwe mara okubebaza njala kubaza timu ya mawulire etambulira president mwenna mubali nyombalire ddala, timu etambulira president ya security n'aba comrade mwenna abakuma president nga mutambulira ko bali nyombalire ddala. Olunaku lw'enkya tuzzeeyo mu mambuka ate tudde mu tutekotebuto n'olw'ensonga eyo mbadde n'okubebaza n'okubagumya nti enywera yerima. Alright, ngenda kwogera ku bigambo wano nga sinasumula video, naye buno baka njala bugende eri Mr. President, General Secretary David Lewis Bongwea, baloya b'ekibiina kya National Platform okuli omukulu wa Musisi, member of parliament mukulu Musisi wakira municipality, mukulu Nalukoola owa Kawempe West, mukulu mwenna kale baloya ba National Platform mwenna gye muli Muyizi Shamim Malende n'abalala saako ne Mr. President kubaka njala bo basindikira era njala muwuliza bulungi nnyo nsaba musalimu obutundu buno mubutambuze lwaki. Mr. President, tukimanyi bulungi nnyo tugenda mu kalulu kano kagenda kubeera ka protestive vote. Abantu betuliringa nabo tubamanyi bulungi nnyo biki bye bakola, naye abantu bano bwe tubaleka ne bajja ne beeriisa nkuuli kino ekifaananyi kyekisigira public, ate nga abantu bano basiga ekifaananyi ekyo tebateekeddwa dda okweyimiriza mu kifaananyi ekyo, okuyimirira okwogera ebigambo bye boogera. Museveni okuva mu buto bwe ye musajja mussi atiisatiisa lwakuba munafu. Nabagamba dda sayini z'omuntu omunafu kwe kutta omuntu w'amaanyi tatta, omuntu ow'amaanyi akozesa obukugu bw'alina okudifeatinga omuntu oyo gw'abavuganye naye, naye omuntu omunafu ye solution eba yakutta ajjewo ekyo kyalooza nti kisobola omulemesa okufuna kyalina okukola. Kati ngenda basaba Mr. President timu yonna, abaana tulina emirimu mingi nnyo egy'okukola, tetwandiyagadde nnyo kuwa budde bantu bali mmajje kudda kusiruwala busiruwazi ng'ate kibasiruwalako si kituufu. Ngenda kusaba ligo timu ya president ne ya National Platform, please, mbadde ngenda kusaba wiiki eno for the first time mugende mu Constitutional Court muggule ku buli musango musirikale wa UPDF yenna avuddeyo n'akola statement ng'ayingira mu byokulonda bya Uganda. Ssemateeka atulagira tere musirikale wa UPDF yenna akkirizibwa kwenyigira wadde okwogera statement yonna ekwatagana ku kukyusa obukulembeze mu Uganda. Nkidda Mr. President, General Secretary bali ba National Platform ngenda basaba for the first time muteekeyo omusango mu kooti nga muwaabira buli musirikale wa UPDF yenna eyenyigidde mu kuvaayo mu lukale ng'ajja ayogera ebigambo ebitiisatiisa bannayuganda, kubanga si bakulira akakiiko k'ebyokulonda kye kisooka, ekyokubiri tebakkirizibwa kwogera kigambo kyonna kiri mu bintu byakulonda, era tebakkirizibwa kutiisatiisa bantu. So ngenda kusaba Mr. President tiimu yo yonna muwaabira basajja bano omusango gubeereyo mu kooti gugende mu mawulire ensi eguwulire tubeere ng'olwere ffe tufunye backup yaffe. Tulina okuŋŋaanya ebintu bingi nnyo ebigenda otuleeta okukola protestive vote n'ogyongeramu omuzinzi. Ekyokulabirako, Kenya teri munnamagye avaayo kwogera ku nsonga za kulonda, Tanzania as well.
kebere ludda wa omunamaje namanyi boundaries ne mu Uganda oli bwamala okuli embizi nawulira ng'emuwunyiridde nnyo ajja kujja kugwira ku national platform oli bwanga bamugobe mu tent ajja kujja gukira ku national platform abala bali awo bo bamulita jeno naye ng'okusoma tasomanga ko naye ng'ali mu office yo ng'ayeta jeno n'abala bajja buzikwogera bigambo bakola ki bwogera so ngenda kusambisa president n'akakiikoko ne timu ya national platform mugule omusango ku basirikale abo abali mu kutyobola n'okugezaako kutiisatiisa bannayuganda abagenda mu kulonda ekyo nkimaze njagadde kuyitira waawo bwe mala okuyitira waawo njagala kuyisaawo security alert eno manyinze njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekirala njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekintu ekirala kyonna mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya Qatar nga wagenda kunoonya ekigula magala eddiba wabula ng'ensi ye kuli ku mutima ngera mwetabye nnyo mu kuwagira ttiimu y'eggwanga ey'emyaka 17 egya wansi eri mu kusamba akapiira mu ggwanga lya Qatar mwe bali nnyo okuwagira ggwanga lyammwe kibakakatako naye njagala bagamba muwulirize security alert eno weetuuse 1 state ya Nyando Yosoferi yawulidde ennugu era bawulira basitwala okuba nti mu World Cup tewali wadde muntu ayogera ku Nyando Yosoferi wadde okwogera ku NRM mwogera ku Kyagulanyi Bobby na buli kimu kino no kibanyiizizza manyi siriye ku ground kubanga sina busobozi butuukayo ne mmanyi nti either Magogo ng'ayita mu Anita Amongi babataddeko the restriction obutaddamu kuyiba kintu kyonna kikwasaganya ku Bobby ku mupiira ogwo bayinza n'okuba restricting okuddamu okuyingira era bayinza n'okutandika obbalondo bamu omu ku omu abatandika okuwaana Kyagulanyi ekyo mukitegedde wabula njagala bategeeza waliwo akatambi kamulabi akatambula Nyandwe ne banne basaze basindika embega waabwe ngenda balagako omu mumumanyi abira ku social media wamuyita Kanaabe ono Kanaabe si yekago bagenda okusindika basindisa abantu bangi lwakuba unfortunately balazeko Kanaabe ono Kanaabe gwe basindise agenda kukola kye tuyita profile oba profiling nga profiling abaana bonna abekyukakyuka bali omwo naye ngenda basaba ekigambo kimu mwenna mwebereremu omuntu atali mu komite ya mwanga yajja kuba kyeyo mu mwesambe nkiddamu omuntu atajja kuba kyeyo nga zebuzi temukiza kusula mu area zammwe babere mu hoteli zaabwe ne bwajja okubuuza details oba okubeetabamu okubako kyemuli oba okukola ki okuba okujjako information temukkiriza omuvubuka ono tazi nti bamusindise ku World Cup kujja no bamusindise strictly nga ze kukola profile ne n'abala bangi bagenda kujja nga bakimanyi nti balina kye baagala okufuna baana abo you know one so kyenakuyitidde ye mada n'agenga ibala kwenzi wangu Qatar yes under 17 World Cup yeah so nengamba wano serebu wasasobola omu bwakyesimyaka naawe nebuuza mukamanyi sinyaka naawe muwe tiketi agende nanzikiza so bise kukwasa tiketi eno ogende otukiikirire mwana w'omunaku otukiikirire Uganda tiketi eno madamu eno tiketi endwala kutwala Qatar wagira Uganda Friends otekemu vibe promoting Uganda Friends madamu mbadde tiketi wadde tiketi n'omwana w'entungamo w'entungamo mwennyini madamu ab'entungamo kati okyafugika entungamo tebakyakumanyi banange bampadde tiketi oli international madamu oweerereza eggwanga so olina okuteekamu ssente osinga bangi abali abakyogera ku Uganda byokola birabika kivi buli wamu besitaawo waffe so ogenda okukiikirire tokaaba osobola otuulako okuluka naawe kyozirika tokaaba alright omukyala agambye beebuuzizza ku bakama baabwe ne baga bafuneyo omu bamusindike Qatar zamutegedde ali Qatar yenna mubeera aweya ku kiki bagenda obbasindikira tali omu ono mwalabyeko omu bawerako bazze omuntu atasula mu area zammwe sinkuba kyeyo saani nga yazzebuze please mugenda funa intimidation waize kutabakiza kuddamu kuyimba nyimba
Ziwana Kyagulanyi nga kirimu magogo ne banne kubanga mwaswazizza nnyo Museveni mu World Cup nga babuuza ate omusajja gwe bayimba yandiye Kyagulanyi avuganya Museveni nti y'abantu gwe baagala nti gwe baagala. So ekyo mukitegedde bulungi, njagadde mbategeeze mubeere nga muli aware ku kintu ekyo. Yesekitala njagala okubaganda banyemwe n'abali kata mwebereremu. Kiri gy'olyo gitwala oba ogireka wagikuweeredde nenga okusinzira ku bye mbagamba mwebereremu buli omu gy'oli weebereremu. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo maze okuba obulango buli omu abutegedde mwagala tutandikirewa. Mwagala tutandikirewa. Alright. Tutandikirewa. Okusinzira ku kigenda mu maaso mu ggwanga, nsaba okuloopera Mr. President ne National Platform nti waliwo omwami gwe bayita Brigadier General Asaf Mweteise Nyakikuru. Ono ye second oba ye Deputy Command of Special Forces Command SFC. Omwami ono ye yafuna order okuva ku mukama we Muhoozi okukola ambushi eyakwata ba comrade baffe bonna. Era yali mu control ey'okkubira abalamuzi ne ba prison warders obutakkiriza wadde omusibe yenna yakwatibwa ku ambushi eyo okuteebwa. Leero njagadde mbalaga ekifaananyi kye. Omwami ono era kigambibwa nti bwe mba muli jekitinze Muhoozi nga wabaddewo kuddita yonna, omwami ono gwe baagala okufrontinga nti yabajja, wabula is more than deadly. Is more than deadly ate is more than dense. Era naye obukubuku ndowooza gye balimu. Kati njala mubalaga ekifaananyi kye mukitegere bulungi nnyo, mumutegere bulungi nnyo omwami oyo. Bulijjo mwebuuza ani yali babega okulagira okukwata. Bamuyita Mweteise, the Deputy Commander of Special Forces Unity, oba bamuyita Brigadier General Asaf Mweteise Nyakikuru. Ono yali emabega w'okukwata n'okutulugunya bannaffe. Yono wano yoyo we yaduumira okukwata bakomuli baffe bonna ku lwa Didigi. Yoyo wano omulaba ye second in command, era y'omu ku beewera okutta Kyagulanyi by all means. Yoyo yeewera omu kutta Kyagulanyi oyo. Naye information yonna njirina buli kimu, nabagamba buli kimu ekyetaagisa. Time ng'etuuse tujja kijjayo. Yoyo mwami yoyo. Neera naye waakabano yoyo ye amyuka Muhoozi mu kuduumira abantu okubatta. Yoyo kati mutegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaako awo soke tuddeko wano katono nnyo. Mwenna bannayuganda abali mu kalulu ka 2021 n'okutuuka olwaleero nga bawamba muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe taddamu mulaba ngera tajjangako mu kooti yonna okumusomera omusango oba okumuvunaana omusango gwonna. I can confirm to you munno oyo oba comrade munno oba munnayuganda munno bamuwadda ggoonya ne zimulya. Nkiddamu, bw'obanga olina muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe nga bamukwata nga ne luzira taliyo, ekitali ataliyo, ekasanda tali, wamukomera taliyo, tajjanko mu kooti, kimanye nti
comrade yoyo bamuwadda Gonya ne zimulya. Ekisinga okwasa ennaku omuvubuka ono Muhoozi Kanyerugaba alina eddembe okutta n'okutemaatema bannayuganda nga bw'ayagala. Ebifo bye ngenda okwogera abaali babituuseemu bajja babuulira ku ground. Muhoozi ayina slota, njazita slota, nzite batya. Ayina slota ponds. Slota ponds zino mwalundira Gonya. Slota ponds zino ponds byebiringa ebidiba by'ebyennyanja kati kino Muhoozi ne kitaawe basima ebidiba by'ebidiba omuli owali eggaluga basima ekidiba mu balundira Gonya. Muhoozi y'omu n'asima ebidiba ekajjansi ebiri mu Gonya. Muhoozi y'omu ne basima ebidiba ebiri mu Gonya ekasemu. Buli munnayuganda yenna avuze Gonya zamufenkenya dda. Abasinga obungi mujja kwebuuza information ine efuluma etya era tugitegera tutya. Ebiseera bisinga twogera nnyo n'abantu abalina obwongo n'okusuuka ku bwababuuza. Nkiddamu omunnayuganda yenna tajjangako mu kooti nga yawambibwa olw'ebyobufuzi nga ne mu kkomera taliiyo. Mmanya nti olwo baamuwa Gonya ne zimulya ku pondi za Didigi, emu eri Galuga, endala eri Kajjansi, endala eri Kasenyi. Ezo bazita slota ponzi nga Muhoozi gyalondera Gonya zibawa abantu ne zibalya ne babulira ddala obutaddamu kulabikako. Olw'ensonga bo bakimanyi nti bagenda kutta mpaka kuwulira bubi. Ndowooza ezo zibadde security alert. Kati njala tugende ku video entufu yatuleese era tutandikirewo. 1. Tugenda mu kalulu ak'okulya n'okukomba essowaani. Olwaleero nina video ke mutambuzze nnyo mu kampadde akabadde ku Sese kabadde ku Hotel Serena president nga ali mu kunyumirwa yadde mu kivulo kya Mutoowe Mickey Wine mu kampadde nnyo katambudde nnyo akabaddeko Mulangira David Wasajja Puli nga agwa mu kifuba kya president amukwata mu ngalo oluvannyuma ne yeekwata mu nsawo emabega mukatambuza nnyo. Ngenda bagamba ekigambo kimu era mukiwulirize bulungi nnyo. Mwebale kubeera nnyo vigilant n'okwetegereza ensonga zino kulwa president ku lw'ensi yaffe. Naye njala bagamba ekigambo kimu. Omutonzi akuumye Kyagulanyi omujja Aluwa gye bali omukubidde amasasi omutuusa olwaliro nga waali ye muntu y'omu agenda omukuuma okutuuka ng'atuuse mu ntebe. Omutonzi oyo omu y'amanyidde ffenna lwe tuliva ku nsi kuno. So saagala mweraliikirire ku nsonga eyo yeesima bali kubeera vigilant. President Katonda yamukuuma. Ffe tulina okubeera vigilant okuyisa information yonna naye ebisigadde byonna Katonda yamukuuma. Video nagire bulungi nnyo kyonna kirabye nejalabaga nti Katonda yakuuma Kyagulanyi. Otalwa Kyagulanyi tetutandikidde waluwa lwatandikiramu Anje omusajja gye yamukubira oluyi nga wabyakwerinda bwamukuba oluyi n'amuyisaamu amaaso. Mumanyi struggle yatandika. Struggle tetandikiranga konti yatandikidde wano Kyaddondo. Struggle ya Kyagulanyi Sentamu yatandikira mu business gy'akola ya music. Bano abaavu yamukuba oluyi nga bali ku Anje Noir. Namugamba nze njogera order from above nkubye ogenda kunkola kinagamba awo yatandikira aze Kyaddondo bitandise mpaka n'olwalo soka Katonda yamukuuma. So byonna bisigadde byonna Mukama yamukuuma kubanga ayise mbizi bingi byatagenda bagamba ayise mu attempt z'obutwa empitirivu bakubirako nalumu Museveni amasimu agaweresa abo tatumuwadde emirundi ng'eba awedde etumu nakatuwaliso bwe bali kubeera vigilant ningira baga Katonda yakola ki yakuuma ffe tugende mu maaso katutambula. Ekyo kinjagadde kibagamba naye nga bwe bali kubeera nnyo vigilant ku nsonga eyo. Alright, akatambi katandise. Olunaku lw'olwaleero njala bajjukiza nzize nkola video nga mbategeeza process ku process Uganda Electoral Commission gyeyitamu okubba obululu. Nabagambye nti wiiki eno nabagambye nti Electoral Commission bw'emala okuverifyinga omuntu ne munominating ne muwa form ne mulaga nti now you are free, you are candidate, well nominated candidate. Kitegeeza nti omuntu oyo baamaze kwekkenneenya mpapula ze zonna
n'emikono egikola ki egimukiriza okwesimbawo. Kati nabagamba tactics nyando zagenda okukozesa okudisqualifyinga abalonzi baffe. Tactics ziri 3. Eyasooka yali intimidation, eyokubiri yali bribe, eyokusatu yakubajjamu technically nga electoral commission yennyini egenda mu data w'abakandidate ba national platform nejjayo data eyo data n'emu abakandidate ba NRM bakandidate ba NRM oba RDC ba RDC ne bagenda ku ground ba intimidating abantu aba seconding abannaffe awo NRM nekolagana electoral commission ne bajja mu bakandidate baffe. Ekyo kigenda mu maaso naye nina ekintu kyabagamba kye mutaategeera. Nabagamba nti family ya Museveni ya Salimu Sale abasinga obungi babajiya abaana bali mu byabufuzi era beesimbyewo. Mwangamba naye ombi ate Nyamutoola afuuka ddi omwana wa Museveni. Nemba nyumiza Museveni ne bazala bitundu benja bagenda bakyusa amanya g'abaana baabwe babalumbisa. The fact is Nyamutoola mwana wa Salimu Sale omwana Salimu Sale abeera wa Museveni. Nyamutoola biologically mwana wa Salimu Sale bulijjo mu kimmanja nenga nabaga mwana wa Museveni kubanga nkimanyi omwana wa Museveni abeera wa Salimu Sale. Nyamutoola is biological daughter wa Salimu Sale. Waliwo n'omuwala omulala ali eyo ali musaidiza ekiboga era ne candidate wa foyo ow'ekiboga bwe bayitibwa Nakimwero be very careful nnyo. Nakimwero naawe bayinza okujjamu mu technicalities ezimu Nyamutoola mwayitiddemu kubanga electoral commission eri mu kola ensobi okujjamu abantu baffe. So Salimu Sale mu Uganda alinayo abaana 17 abatamanyikiddwa 17 naye kati mbagandi mutegere ekintu kino. Waliwo muwala wa Salimu Sale yesimbye ku candidate waffe ku kiboga eyo. Omuwala oyo ze technicalities ezimu ze baagala okuyitamu. So Museveni ayagala kuyisa Salimu Sale Museveni baagala kuyisamu abaana baabwe unopposed n'enkwezenge zaabwe nga bayita mu kakodi ako naye nga kimenya tteeka omuntu okujja naleeta emikono ne gibera verified nominatinga n'amala okunominating wanatana nkuba campaign n'omugamba ati ate emikono gyaleeta mifu nga gwe kenyini gwogabye data. So kati kigenda maaso nga kitambula mu Uganda yonna akekamu kakodi baagala okuyisamu abantu baabwe bonna tekigenda kukomalayo kigenda tambula. Omuntu gwe batasobola ku disqualifyinga kati ye president niye abasigadde bonna akajoole senyu mwakategedde ke baakola naye nga kajoole senyu bajja kwabikula ensonga. The problem ye joole senyu constituency gye yasaba ye constituency gy'abaddemu Katoto commission ye constituency gyateeka yegimanyi technically akajoole senyu kagenda balya constituency joole gye yesimbamu era gyalimu member parliament era gye yesimbamu. Kati electoral commission obanga yawandiisa constituency endala ngeri related kweyo ezo busibuzi wa joole buziwa electoral commission. Goza lwaki enkwezenge yaabwe eri owakabano yaze n'ateekayo keesi eyo nga yalaga nti amanyi constituency gyole mwali ndala negyesimba mu ndala kubanga bamanyi babasunirako nga bakola mess very technical nga zijjamu abantu baffe za mukitegedde bulungi nnyo. Mama mukitegedde nkuwa information n'enkuwerako obujulizi ne buvaayo n'osirika wa ne musirika nze sina buzibu naye mbategeezezza nti mutegede nti kati kekodi kabagenda okugiramu abantu baffe naye ng'obudde bukyali ffe ekyokola tukimanyi. So buli muntu waali yenna mu Uganda naddala bali mu kwesimbawo nabagambye akatwa gyekali tu eyo technical trick gye batandise okukozesa y'emikono nabagambye mu west ejja mwagiwuliddeko dda mu central etandise okukola mu Uganda egenda kukolera dda nga kibali mu kukola baagala kulaga nti era mwatandise okukola ekibozibozi tya nopu yali yesimbye ba parliament 14 nti ye kati ate tekyaweza wadde 3 bakikola nti tugende otuuka mu kulonda ate batubbire ddala mukutubba bayisewo ekyabwe tetwasobola kufuna member parliament wadde 2 tugamba tutambu ffe twawangudde. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti buli muntu yenna wooli weetegereza ensonga nga bwe ziri. Tugamba totta kibenga tonnakikenya ndusu. Buli kintu kyonna ekisaana okukolebwa ekituwa legitimacy egenda mu protest vote bakituwadde era tukiraba. Just ekikutta obudde kyekikyaliwo. Ekirala saagala tuteeke pressure ku president. Saagala tuteeke pressure ku president lwaki kandi kuvire ku ntono. 1. President ayina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako n'ebyokukola. Information nyingi nnyo emutuukako
I know consuming, I know digesting, ojitam, okoji verifying. Emwa tunulira ntunulire. Lwaki? Basing on reality. Tosobola kubeera mu nsi ng'ogera tambulira ku museeto wekka. Mubeeramu ebisirikko, mubeeramu ensozi, mubeeramu buli kimu kibeeramu. So kiri gy'oli okufokasinga ku kintu ekikulu. Baganda bange mwenda ffe tuyisa information n'efuluma president n'agiraba. Njala kugaba bulijjo si lwaki bagamba tewali video yeebera ku internet president gy'atalaba. Neberika abantu basatu video agiraba era amanya ani amujjonkera, ani ayogera ki, ani abuzaabuza, ani akola buli kimu akiraba. Wabula njagala weebuze asobodde atya okumanaging okutambula campaign trail nga ne bakomere basinga obungi bali makomera nga akyatambula kyowandi osoose okumanya era n'osooka n'omuwa credit. Kati ngenda baga bakomere njagala tubeere benkanya tuleke president atambule information mugifulumye abasobola okwenga ku president mugende mu protecting ensonga mukimanyi nti team ekendedde wakyolwa bakola ki be bakyanoonya n'ekyo si kyekikulu kyeki omusajja tumuwe time tumuweko space wa breathing ebintu amanyi bingi wabula enkola gye twagala akoli mutasobola gikola. One, president bw'amanya nti omuntu amuliranye mubi tagenda mugamba direct gundi bangambye oli mubi. President bw'amanya nti ono MP mubi tajja kujja direct amugamba gundi oli mubi. Alina enkola gy'akolamu kubanga nabagamba ekintu kibasomeseza kimu nti president alina system yekka goyinza okulooza nti omukozesa naye nga in the reality yakukozesa. Goyinza okulooza nti okozesa kyagula naye in the reality nga yakukozesa. Kitegeeza nti goyinza okulooza nti omukozesa oba omubega naye nga ate kennyini yakubega ate n'omuyambako n'okutambuza system ye indirect nga tokimanyi oba singa obungi temukimanyi. Nkiddamu president alina ebintu bingi nnyo emigugu egisinga obungi tugimukuleko tugikole. Nenjala bategeeza buli muntu amuliko yenna nga mukyamu president amumanyi from A up to Z. Wabula mu system ye nkozesa nkukozese emukoleddera ekyamukolera. Oyinza omubega 20% n'akubega 80% n'omukolera 80% nga gulooza nti ki nti takulaba akulaba buli kimu akiraba wabula ayongera kufuna buvumu na kunywera. Lwaki afuna obuvumu? Olaba gwe bakolera ka video kamu n'opaapaala naye omusajja emyaka 6 bamukolera video ya propaganda ya blackmail eya malisi ya buli kimu n'asigalawo ng'atunudde nga waali tanyega alinze bulinzi lunaku olwo amwogeddeko ekizibu kimutuukako. Kati gwe bakolera video TV radio ba YouTube ba presenter amawulire buli omu n'amwogerako n'atamanyi n'amwogerako n'asirika. Nadda ne mu kibiina kyennyini nga manyi gundi omukyamu n'asirika n'alaba n'asigala ng'agenda mu maaso. Kitegeeza nti ayina capacity ne capability emanya abantu batambula nabo. Singa yafa dda singa baamutta dda mulina musabira na kumwongerako security eyammwe ng'abantu so buli kimu akimanyi era akitegeera. Tumuwemu space a breathing ekyo kimaliriza. Bwe mala kimaliriza kiri ekyokubajjamu technically na kibasomesera mu kimanyi bulungi nnyo. Kati katudde ku kino bakomrade mwenna mwabadde mu show ya Make Wine mwagire byatambudde ne mulaba ebyabaddeyo mubeesinze nnyo kumulangira Ssuuna. Bannaye kamba ogembe ekimu kigambo kimu njala tukiyige ffenna olwaleero luno njala tukiyige. Tulina ekizibu mu Uganda. Omuntu asingo era mugendere nyimba z'omusajja temwagendera nyimba za musajja. Nze newunya comrade agamba nti owagira president owagira enkyukakyuka nga n'ennyimba ze tozituula nga muziwuliriza. Yakugamba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega. Njagala obe ng'owagira Kyagulanyi ng'omumanyi yenvuddewe byakola byayogera. Yakugamba oluyimba weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega. Waliyo kikozeeko okunoonyereza nti abantu abasinga ovuma Kyagulanyi be basinga okubeera obubi. Teri muntu ali bulungi asobola kukwata ssimu ye n'avuma Kyagulanyi taliyo. Njagala omundeetere wano.
teri muntu mu Uganda ali bulungi avuma Kyagulanyi taliyo. Wabula abasinga obubi, abasinga obwavu nga ne Wasilo Mbanja lenti bebavuma Kyagulanyi lwaki? Kubanga ye yakiyimbako ng'akimanyi kijja kubeerawo era nga bigenda kujja. Bino byonna si bipya. Yeeyogerako ne yeeteeka mu byafaayo ebigenda okubeerawo. Yayimba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi, yasinga n'okujerega, naye nze wendi era sigenda. Ab'ennugu bangi. Kati ebintu bino byonna abyogera nga wamu temubitegeera tebigenda kubeerawo. Asinga okuba obubi mu Uganda yasinga okuvuma Kyagulanyi naye nga talina kyalina, kubanga ono ebintu yabyogera dda mu nnyimba ze nga manyi tebigenda kubeerawo. Kati lwaki? Mbalabe muwadde obudde bungi nnyo Omulangira Ssuuna. Baboyi bange wenvira ku live eno mbasabusabye sibalagira temuddamu kuwa Ssuuna budde. Lwaki? Temumanyi Ssuuna. Temumanyi Ssuuna. Ssuuna ng'omuntu. Obwongo bwe yayiika dda Windows, yagenda okujja music industry olwedde nga yayiika dda Windows. Temumuwa budde. Ssuuna yayiika amadinisa. Ssuuna alina entondo. Ssuuna alina ennugu. Kati bw'agatta okuba nti olwedde yayiika dda Windows, he is mentally sick. Yayiika amadinisa, alina entondo, ye kennyini teyeemanyi, he doesn't know himself. Ye ng'omuntu teyeemanyi, kati saagala mmalireko budde olwedde mulwadde mu mutwe. Nga mwawulira mu history the sick man of Europe, mu Uganda tulina ba sick musician nga they are sick, mentally sick. Ssuuna mulwadde waawo ngo temuwa budde. Temmalirako budde, gayi mulwadde. Fabagobedde music industry wa Uganda, Ssuuna mulwadde wa bwongo. Temmalirako budde. Temuwa budde. Kyembagambye muleke. N'ekirala nga nvudde ku oyo njala baga ekigambo kimu, buli muntu yenna njagala otegeere nti buli ajjonkera president amumanyi era amutegeera. Buli ajjonkera president amulaba era amutegeera. Naye talina budde bwabwe abaleka ffe tubasomesa. Nze mbadde nga mbasomesa ekigambo kye bayita ignore and delete. Esisitimu yange mzee wange yaginsomesa. Yaŋŋamba ojja tuuka time nga weetaaga okukozesa sisitimu eyo bayita ignore and delete era ngikozesa. Gwe n'oba comrade wange tubali tuli mu struggle. N'onkolera ka video ngoza sijja kukalaba mba nkalaba n'enkawuliriza bulungi nnyo kyenkola I ignore you and delete you forever. Kane system na president bwati bwagikola. Akula vyonna video zimwogera kaziraba n'atagawo n'ayogera yani nti no problem. Ng'akoleka. So nange system gyenkola ignore and n'oba comrade wange tuba tumaze ebbanga ddene nnyo. N'onkolako ataaka nga mbadde sikwogerangako. Sikulumba I just ignore and delete. Lwaki? Kubanga singa na concentrating akugwe ngenda kuluzinga focus ku byenjogera. Kati gobo ofuse non living thing. Oba ofuse ekintu ekitaliiwo. Kati sagala kuteeka budde ku kintu kitaliiwo era I ignore you and delete you. Ye system president gyakozesa. Video tuzira buli najja nakwogera keki nga tomu mentioning angako. Tomu kola ko kintu ina very from nowhere akwa attacking. So system gyekozesa ignore and delete. Never got gundi go ino motasaga no I deleted him or I ignored him so sina budde that is me. Ignore and delete ojja funa emirembe. Totegera ignore and delete. Eyo system ekoledde abantu mu nsi yonna. Totawana na muntu ignore and delete. Njera kuwa kecho okulabirako. Mwizo ogamba byogerano. Bwe bankwata ne bansiba abantu bangi abayita bakomredi banzijonkera nga ndi mukomera. Bwe nakomona bagamba ki? Nabaganze sina na buzibu na muntu yo ndabo namba sonye. But I ignored all of them and I deleted them completely. Nembaleka. System ignore and delete ojja kufuna emirembe. Tolwana na bantu. Tolwana na bantu. Goli kitwale nti tomwogeddeko akwogeddeko ignore him, delete him or her. Please continue.
kubanga bonosigala ngo focus nze ku non-living thing kitegezo jafuna obuzika president system jakozesa kati abantu bangi president abalaba ne boogera bitakwataga n'abaleka yensonga lwaki yasobodde okutambula okutuukaawo kuba maife tujja bakwasaganya naffe tujja tuuka ekira nga tulina budde bukwasaganya abantu ngaabo kubanga ekiba kikozesa mu system tuddire lwaki bw'oba otambula ku makya wogera mu kkubo n'osanga embwa ne zikuboggolera either bw'otakuba muri vansi zigenda kulemesa okutambula oba okwata amayinja otandika ozikuba ng'ate olina by'ogendako budde bugenda kukuleka ky'oba olina okukola kufokasira kutambulako nebwa zigenda n'omuntu gwe tuboggolera nga tatunyiga tatukubye mayinja takoze eki zijja kuvaako ekyo namu kimanyi it's life example nti buli atambula embwa bwe zikulekana toyimirira genda maaso ng'okola ebyo esystem ya president gyakozesa mukitegedde bulungi nnyo namwe mugikolere ddala olw'ensonga ye alina obudde butono nnyo bugenda okuddamu abo ignore and delete please tolekana bantu tolekana bantu awo tuvuddewo alright which ewedde nabagamba nti ejje lya UPDF lyagwa mu kawunyemu mu ggwanga lya Congo ne battamu abasirikale 40 saako n'omuduumizi waalyo wabula ku Lwomukaaga luno lwa wiiki eno lwa Sunday era baagudde mu kawunyemu ebinja byabayekera mu Congo bwe babbye ne battamu abala 25 era abasinga obungi baaluguzeemu akaba tebaawonye wabula okufa kuno bannayuganda kwe bafaamu kuli intended kwa kigendo olw'ensonga nti bw'obuuza parliament ya Uganda abasirikale bali mu Congo bakolayo mulimu ki abasirikale kibali mu kukola Congo bakiyita protective combat bali mu protective combat they are protecting Museveni's gain and Salim Saleh's gains nkiddamu mu lulimi olw'amagye bakiyita protective combat they are protecting Museveni and Salim Saleh's gains not Uganda gains era bali mu kufa mu bintu by'ekisiru olw'ensonga bafa kyeyonoonero nkiddamu kugamba base bayitirivu nnyo ebifaananyi sisobola bissa ku mutimbagano guno olw'ensonga bikyafu nnyo wabula ngenda balagako ekiri uniform ekiri jeno kyengenda obbalagako ekyo ekiri jeno kankizuminge mbwe nti ekyo ekiri jeno baafudde bubi nnyo ekyo ekiri jeno baafiiridde kati bwe kibanga kyekiri jeno njala sooka bawaayo akatambika no mukawulye bulungi nnyo to confirm information then tugenda ku video endala ku information yangu tuko Mungu kama pantaka wewe kukufa kama siku yako bado hapa na kufa sisi tuko mmepona lakini wengine Mungu amebeba na mkubwa ya kwetu siyo mekufa Gilgori mekufa Mfando Koti sijaona sisi bado jua sema Mfando Koti iko sija amekufa siji bado Kulukupita amekufa Ukori amekufa Lada Laskoporo sije amekufa watu mingi lakini wengine wakina Kenge ndani la Konya amepata masara la Konyero amekufa alafu nani huyo amepata masara amejiko hapa Manchol message sifaa kwa simu tena yangu imebaki mabona simu tena kwa jali ya kwako hiyo ameitoni anapata madhara kwa mkono alafu ingine kwa zingine kwa mwingine kwa mguu ingine kwa matako huko fire ndugu yangu alikuwa fire sio fire sisi tulikuwa tumeingia kwa ambush ya watu tuliona defense ndio watu natambua sisi tangu ndituko kufanya nini kwenda kufuata hawa sisi tulilala
alikuwa sio mbali sana na sehemu au alikuwa amelala. Hao kaweka defense yao huko. Sasa naweka defense na Wanesa na Tunubaru. Anti defense ndio ile. So kumbe wengine anakaa katikati hapo kama anapiga diss tu, lakini wengine wamefanya error tangu tukaingia mara moja kujenga. Alikuwa anaangalia namna sisi tulikuwa najenga silaha kubwa hizi, hata kwanza kupiga wala menyamaza mara moja akaanza kupiga. Sasa hapo hakuna namna sisi na flag, hakuna namna sisi nafanya nini, kila kitu yote wanasikia. Sasa natoka pale mbele, natoka pembeni, mko katikati. So akasindikana. Sasa hapo mwenye alifaulu kukimbia ndio mwenye wako sahihi. Tuko na Fande nani peke yake, Fando Kwera captain na Gaba ndio tuko, lakini wengine yote na silaha kubwa yote, silaha kubwa yote 12 60 82 ameenda, lakini ndege alikuja kapiga, lakini bado chaji. Sisi tuko hapa kwa nani, tulitembea distance mrefu ndugu yangu, kama 30 kilometers kufika Maiba Barakis. Hata watu wako mgonja sahi, tuko kusubiri sijui tutafanya namna gani. Ndio hiyo sawa. Kati nabeko bakomuli banayogenda batandise okuzuuka okusoma 50 years master plan buli kimu kitegedde. Kati bino bintu nabikola dde emyaka mitirivu. Kati wiiki ewedde nabawa information yali ku byokulwanyisa teeka mulabi yasindikira Museveni n'ebyali mu ndagaano eyo. Kati ngenda bazanyira ka video kano akaddakiika 6 njagala mu paying attention to details, nkuwa information nenkuleterako n'obujulizi. Nabagamba ekintu kino nti bayindiginansa bali mu UPDF basaba bakendeeza on daily basis. Somalia, Sudani, Congo, kati babatutte, Russia bali mu kubakuba bafa. Njagala penge attention to details ka video kengenda okuzanya ka international media. Kyenjagala owuliremu kintu kimu nga batadde map nti ne Uganda yasindika y'abasirikale. Luke tugende ku video ey'okubiri. This is one of 5 prisoner of war camps in Ukraine, and the Ukrainian authorities won't tell us how many POWs they have. But what we do know is that there's a mix of Russians who were captured as well as foreign nationals from third countries. And increasingly, many of those fighters have been from Africa. A vast Kremlin-linked network of recruiters is pulling in thousands of mercenaries from across the African continent to fight and die for Russia in Ukraine. The lucky few who survive end up here, where 1 in 10 are foreign fighters, according to Ukrainian officials. But the ramifications of what's happening go far beyond this European theater of war. The African recruits and other internationals are helping Russia increase its battlefield numbers. But that's not just a problem for Ukraine. They're leaving their homelands in such high numbers, particularly in some countries in Africa, that it's becoming a security issue there. Cameroon. So many troops from Cameroon have joined up that the Cameroonian Defense Ministry ordered its officers to, quote, immediately take appropriate measures against desertion. All men in uniform are now banned from traveling abroad without special permission, according to this March document, which was provided to NewsHour by Atlantic Council fellow Ali Ibrahimi. The Cameroonian government are feeling vulnerable. They're fighting on 4 fronts at least.
pirates on the coast, Central African rebels in the east, English-speaking separatists in the south, ISIS and Boko Haram that are on the march in the north of the country. They can't afford to be losing any soldiers, let alone their most skilled soldiers, let alone their special forces, who we know are going to Ukraine, they're fighting in Ukraine, and they're dying in Ukraine. Non, ça va, je suis du Cameroun. Je suis venu ici en Russie. While it's hard to know exactly how many men have enlisted, reportedly as many as 100 are dead or missing in action. Their loved ones now search for them across social media, posting pictures like these in the hopes that they'll be identified. Petro Yatsenko from Ukraine's coordination headquarters for the treatment of prisoners of war says that over the past few months, he's seen an increase of foreign fighters at camps like this one. We know why the Russian government is recruiting foreigners to fight in its military. They need more men. But why are these people agreeing to fight for Russia? I mean, the numbers of people being killed on the battlefield is huge. Russia needs more and more cannon fodder. They never say the truth for these foreign mercenaries. They promise them very big salaries. They promise them to be very far from the front line. In fact, they were thrown to the front line, to this kill zone, to the very hard conditions to survive. Mohammed Imra, age 26, is originally from Egypt. He says an army recruiter promised him a Russian passport, but after just 3 days of fighting, he ran out of ammo and was captured, along with another mercenary from Egypt, but not before seeing his comrade die right next to him. It was first time to me. It was too much hard, no? And you see him like just die and you can't do anything. You can't help him, you can't do anything. Ukrainian military officials report a flood of mercenaries like these two men on the front lines in the past year and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states njagala owulirize Uganda weeri kyenjagala omanye kyokka kyekikulu kya byonna njagala fokasinga Uganda weeri. Mercenaries like these two men on the front lines in the past year and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states are currently fighting for Russia, according to you. Njagala nkuwa information ng'oyitagenda kugaa nti gundi yatulumbye talina evidence mugiwulidde. Ekisinga okunnuma batwalayo baana bannakabala bannayuganda tekuli mugamba n'ogwo tekuliko munyarwanda wa kabano ka gurupu ya Museveni. Lwaki nabagambye bali mukendeeza abaana baffe bonna mu regular UPDF nga bayingizaamu abanyarwanda abakabano ka Museveni abava eri gye bakubira president embooko bwe bali mu magye bonna kati. Era njala kugamba bwe tunatuukira mu mwezi ogw'omukaaga next year regular UPDF ejja kubanga already 70% is taken over by the Rwandese. Nchiddamu, it is on record. Buuza bamukwana bali mu UPDF. Tugenda otuuka mu gw'omukaaga next year regular UPDF yonna ejja kuba emaamiddwa 70% abanyarwanda ba Museveni be yaleeta mu Uganda. That is their plan. Abana baffe bafiire South Sudan. Abana baffe bafiire Somalia. Abana baffe bafiire Central African Republic. Abana baffe bafiire Congo. Eneo kawichi twakafiira abana bawere 10 Congo bwadde evidence n'eddoboozi muli wulidde. Nenga baabwe tebavaawo. Yensonga lwaki baga they are keeping their gains. Ne tubaga ekintu kino abantu amwe mulowooza bati bitwogera tuli mu kusaaga busaazi. This is real information. Jemutagenda sako TV ya Uganda jemutagenda sanga wantu wonna nga bakozese fujjo okutulimbula banna Uganda abali mu forces. Ekyo mukitegedde. Ekyo sikiddamu. Kati abalala muwulire bulungi nnyo. Nyandi Yosoferi ne banne bire bigambo yabyogera biri mu dakiika 6 nga confirming nti bakolanga obutujju ne bagenda e Tanzania ne bajja Uganda bakola obutujju underground naddayo. I used to come from, I was a young boy.
in my 20s, 30s, I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? I used to come from, I was a young boy, in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? A message, Jacotereddemu nti ye ebintu byo byonna Tanzania, era gye yava okujja okutulugunya banna Uganda. Nobody supervised him. So this message goes direct to all Ugandans. Mostly, I'm addressing Ugandans. Listen, if you're not a true Ugandan or son of soil, please don't share, don't comment on my video. I'm encouraging all Ugandans whenever you are. We are heading towards the forthcoming elections, that is on 15th of January 2026. Please, you don't need anyone to command you or to direct you to defend your country. It's your constitutional right to defend your country in any possible way. Why? In this short video, Museveni, he had confirmed that he was a terrorist. He was doing underground work in Uganda while going back to Tanzania. Nobody signed him, nobody controlled him, nobody instructed him. You have the same, or you have the same authority, same order to do so. You don't need to get someone to instruct you or to tell you what to do. You are free to you're free to do whatever you want to defend the Constitution of the Republic of Uganda. Why? Because now we've tried to pass through all the peaceful process of changing power in Uganda, but I think it's not going to work out as we think. It's not going to work out as we think, because openly last week one of the generals came out to say that after voting we should go back home. Just one day back, General Proscovia Nareiso, I don't know whether it is she or he, she publicly came out to say that we are not supposed to be there waiting for results, we should go back. So, constitutionally, UPDF have overthrown the Constitution of the Republic of Uganda. So you have all the right to do whatever you think is right to defend that country. Nchidda mutelevu. Chali wange tolinda muntu yenna kulagira ku defending agwanga lyo mungeri yonna esoboka. Constitution ya Uganda ekugapa belongs to people. Constitution ya Uganda omuntu yenna bw'amenya Constitution ya Uganda oliwadde mbokoze ekintu kyonna ky'okozesa okulwanyisa gavumenti eyo ebeeriko. Omunamaji yavuddeyo okwogera nti tudde waka ne Nareiso bamenye Constitution yayo, kitegeeza tetulina Constitution. Lwaki tetulina Constitution? Proscovia Nareiso obudingidde obubiri akalya gonja n'akalya kasooli publicly twakugamba weesonyiwa ensonga zino. Recently Museveni yakugoba n'akuggyako n'abasirikale kati baakusindiza ojja otiriika amabere ku TV ku radio yokuyugira ngani. Constitutionally opposite wasoma obudde wamala kugaba kyajjulayira, but unfortunately ojo na yamabero gatirika dinga atoyina bubiri era njala kubuuza kitundu kye kyadde kikurepresentinze okwogera, kitundu kya musajja, kitundu kya mukazi kyadde kikurepresentinze okwogera ensonga ezo. Anyways, kyonna ekyakudinye ku mutuba kya musajja kyagambye oba kya mukazi kanku addressing. Tolina mu ssemateeka wa Uganda gwega omusirikale wa UPDF kwogera ku nsonga za byakulonda. Tolina buyinza. Kitegeeza already Constitution mwaji overthrowings teriwo. We are under Mchidamulojinyo. Constitution mwaji overthrowings. We are under martial law, whereby that UPDF has taken over the power from people. Let me ask one question. Wagambye nti even if we go to vote, nothing will change via that box. Wagambye newe tunagenda okulonda ebiva mu box biteekako mukulembeze. Njira kubuuza nyabo biki ebiteekako mukulembeze. Lwaki muteekawo okulonda nga mumanyi nti box tesobola kukyusa bukulembeze? Nkubuuza
gwe mu mutwego envezi kutuye zilinganga oluyange lw'akasolo bulunga lw'ekikajjo omanye ekikajjo bwe kikula ennyo ne kimulisa ne kireeta oluyange waggulu kibeeramu luki ekikajjo bwe kikula ne kikula ennyo nga tebakitemye bwe kireeta oluyange mu bbanga olwo olweru kiba kirimu omuwulenge ekikajjo kiba kyawowa nga kirimu omuwulenge wakati kati totulowooza nti gwe okufuna envi olimu omuwulenge wakati mbwongo totegeera nti constitution ekuga tolina lukusa kwogera ku bivudde mu kulonda kati okulonda muteekawo kwaki ng'ebivudde mu kalulu temugenda bikkiriza nkubuuza ne Loiso oyogerera mu tteeka ki watujereze ssebo nti tewali mmere tewali wagenda kusala byayi njaddi bwe twatugenza mu kulonda nga papa CF yagenda kusala byayi wera tugante mateeka agafuga ebyokulonda mulimu okusala ebyayi nti ojja omaze okusala ebyayi oba omaze okulya emmere njala sooka kubo bwe mwagenda mu nsiko mwali musalawo ebyayi gwe wagenda mu nsiko wali osalawo ebyayi mwalinayo nga bateddewo nti wano mugenda okusala byonna mugenda okulira emmere please mulekera okumanyira abantu okitegeera gw'otudde olinga entuumu ya kasasiro otudde mu studio otolika amabeere ojja otuleekanja ate njala sooka kumanya kitundu ky'ekituufu kyali kyogera ekyakalya enkoko oba ekyakalya gonja kubanga olimu akasajja n'akakazi kati akadde kwogera naffe essaawa eyo kuba bwobanga oga nti olijje nno nga tomanyise mateeka wejjeno bukuyamba ki one ndowooza janzi teribuuka na nzige mugezezzaako nnyo okutiisa bannayuganda naye muganda wange nareiso nga ndabanga obudde bwammwe obuweddeyo ekisookera ddala wandigamba ekintu kimu nze nga ne Serweiso bannareiso okulonda nkugjeewo we can listen to that but mbanga mukyakonductinga okulonda fe tujja kugendamu mu kawaayiro 17 akasemateeka akwasaganya ebyokulonda mu constitution ya Uganda katuwa obuyinza okubeerawo nga bagula box ezo bwe tumala okulonda okuuma akalulu akupaka lwe bakabala na buli kimu okuvaayo jeno Serweiso njala tubuuza akawaayiro ako wasomye ng'ojja ku TV okwogera ensonga ezo akawaayiro 17 mu ssemateeka w'ebika kiko by'okulonda akawaayiro 17 akawaayiro 17 musemateeka kakiko by'okulonda aba bannayuganda olukusa okubeerawo nga bagula by'okulonda ne tukuuma n'akalulu kaffe era ne tubeerawo nga bakamaliriza bakabala okumanya yawangudde kati gwe ssemateeka ki gwe wasinziddemu okwogera ebigambo ebyo ate abaana bakuwoninga dda towulira fe tugenda kuga ekigambo kimu buli kimu tugenda kikola one njala kubuuzaayo Serweiso oba Nareiso nyabo nze abadde abuuza bwe mwagenda mu nsiko mpozi ki ekyabatwala mu nsiko kanzijukize abantu mu Uganda mwakabeeramu okulonda oku kwa 1980 bwe babbira Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Museveni yakwata oba kyabiri oba kyasatu bamukuba nga lunaavaako enviiri n'agenda mu protest vote yakwata mmundu ngaga nti akaluba akabbye kati munnange ekyabatwala mu nsiko n'obuwangwa bwonna obuli eruweero Gomba Mpigi Masaka Mityana Mubende Luweero Nakaseke wayo na mu triangle obuwangwa obwo bwagwawo lwakubba kalulu ate obuwangwa obwo era mmwe mwabusalaasala ne mubutta wa electrofloods kati nnyabo yagala tugamba nti gobo tugamba tuddeeka nga weerabidde ekyabatwala mu nsiko kwali kubba kalulu ffe otuyise basiru nnyo Serweiso njagala weewummuzeeko kubanga you are two in one. You have two animals. So I don't know yesterday when you are addressing the public, which side of the animal were you using? The man's animal or the lady's animal, which was addressing the public in the first place? Kubanga toteekeddwa kwogera. Nkubuuza ekigambo kimu bwe mwali mugenda mu nsiko gwe ne mukama wo Nnyando Esofeeri mwasinzira ku ki?
kwali kubba kalulu kati sawa zino gwe kennyini ovaayo ogoba bantu kalulu gwe ngaani Serweiso gundi wetereze kubanga ne mu makaago ina makaaga gali mu safe house wattanga abaana b'enkyukakyuka mu kalulu akawedde ng'obateeka mu septic tank abadde bangobera mujjukira obujulizi omwana yajja nabuleeta wano mu ddoboozi nga si lyange Serweiso mu makaaga agamu manya alina amaka mangi nga yagafuula tocha chamber ng'attiramu abaana abateeka mu septic tank oyo Serweiso. So simanyi oba mu addressing Serweiso oba Nareiso. So ojja kujja otunnyonnyola oba Serweiso yabadde ayogera at that time oba Nareiso kubanga we need to get clarified or clarification about at that time who was addressing the nation. Serweiso oba Nareiso yabadde ayogera ku bo bombi kwe twagala okumanya ne twagala kutegeeza ekigambo kimu tugenda mu kalulu oba mwagala oba temwagala byonna ebinaavaamu mujja tubendegera mujja tubendegera kati Serweiso please umuze ntwingiriyo wansi ffe mutuleke tukole bye twagala article 17 kachiko 17 kwataganya kachiko byekulole kuganda mu Uganda wadembo okubeerawo ku polling station walondedde n'abeera okuuma akaluke mpaka lukanabala era n'abeera ng'omujulizi nga bagabadde form ani awagudde ku polling station katubye toyina buyinza buvaayo kujja ng'otirika amabeere ng'otunyonyola busime UPDF is taking over toyina buyinza gajja gamba ate mwali njala abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abatusooka muddawo ne mutandika okwogera twalwana abaana baagala ku experience nga kuluta kubongulu omanyi bonyumya nnyo emboozi abaana abato babaagala nnyo okumanya emboozi eyo yali yaddala basi yaddala kati munyumiza nnyo olutalo ne mulowooza nti bemunyumiza olutalo tebaagala ku experience nga ku lutalo kati kankubulira Serweiso abaana baagala ku experience nga ku lutalo bamanye bano boogera byali biki ate jjukira mu mwagenda muri 27 kati tuli miliyoni 49 fena tulredde okuwulira ku lutalo kye bayita olutalo ate nga tulwagala ate ffe olutalo lwaffe lugenda kubeera lwa ku street sigenda mu kwensi ku mwazisa olwaffe lwa street tumanyi wawe tugenda baani be tunoonya era tubaagazaaki okitegera tumanyi wawe twagala tumanyi we tugenda era tumanyi tubaagazaaki tukimanyi bulungi nnyo ffe tetugendagenda mu sikeri gye mwagenda olutalo lwaffe lugenda kubeera lwa ku street lugenda kubeera lwa street kubanga kwe twagala we tulaga tumanyiwo be twagala tubamanyi ne tukimanyi kati okitegedde bulungi nnyo so gamba oli mukulu munno Nyando Yosoferi noli Osman Jene yazze okwogera naawe kennyini mwekwate mutuvire ng'obudde bukyali ekintu kiri kimugenti okulonda mwakugjeewo tutegeere video sigenda gizanya abantu bagira byedda era abaana bakuzeemu dda kudita mujja zikola nga muzaagala kidna mugenda zikola tocha mugenda zikola bwe mugenda kikola naye people are willing to save that country abaana bagala ku experience nga ku lutalo boy wange abaana mundu bazirayo muzikuwata bwe zifaanagana bamanyi ne kasepiki bamanyi SMG bamanyi rekizana Kalishkonovu bamanyi simayani bino simayi bazitani SMG basimayi zino profera simebyo koze bitya bino bamanyi bulungi bagala bi experience kati mugende empola nga mwogera ebintu ebyo mwogera ebyekisiru bajja bitegeerako bulungi nnyo era bajja bimanya ate muli batono nnyo njala kubuulira ati nazi ne wagonda ate nanyanyuka Serweiso nazi ne wagonda ate nanyanyuka lwaki anyuka kubanga tewali kintu kyalubeerera nembulamu kadda bwe yatuutuka ekisala baga nti munnange ku maka ogenda n'abasigadde badde kati teri gavumenti egenda kubeera ku lubeerera wabula evuddeko etya mpulira bulungi buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero gavumenti ya Nyandwe eri ku nkomerero wabula evuddeko etya baani abagijjeeko baani abagikomekkerezaamu bakomekkeredde batya era bamalidde luddawa byebuuzo bisinga okubeeraawo buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero olaba n'abeera mukaakyagera amala era n'amaliriza kati gwe Serweiso ne Nareiso mugenda kubeerawo mpaka
N'alima wagonda ate nanyuka wala twagala kuba kigwa kitya era kikomekkereza kitya era baliba kigenda kikomekkereza mbatya ochera n'abanyumya akakyagira bamala ne banyuka n'agamba why kanve mukakyagira nkola ebira kati gwe Sserwe Iso agamba mugenda kufuga ali mpaka emyaka gyonna ne firimu bagizanya bagiwandika netuka ku mulibaga nti ewedde kati mukulu mujja tubuulira kubanga tukimanyi abantu baagala kukola ki baagala kukola ki kwenunula mu ngeri yonna esoboka kati gwe Sserwe Iso ne Nalwe Iso mazo badresi nga sibadda mu video sigenda gizanya sigenda gizanya ati konji basomedde kuno okutulugunya banna Uganda kati kambawe byabadde Busia katugende ku byabadde Busia katusoka tugendeko Busia mu bya bulungi nnyo Wagira mzee byampaka tolina choice byampaka ebyabadde Busia bade Busia abantu bade bakwatanga nsenene kifuba ale bade banyuka bebatisa abo nga bagenda bayeba Kyagulanyi ulira Baba gambi waliyo emmere baba wadde emmere kati tebaba wadde emmere wadde ba muyindi yavudde nabaleta lori ya biscuit ne bagaba biscuit ka biscuit akaaka ku bantu basombye naye kyabadde mu kugaba biscuit kati ngenda bazanyira amaloboozi nga bawafudde abantu 7 tebannakyogera ku radio wantu wonna mu kavuyo kokkwata abantu n'okubanyiga babere mulala ya Museveni kino kye kyabaddeyo Nesende zifumba pirawo zaweddewo kati mukavungana mukwata abantu bateeke eri bino si byange
Ulira bulungi nnyo. Kubafudde waliwo n'omukazi gwe baatissera ne batwala mu bimotoka ng'alina olubuto. Azaalidde wennyini yawe omwana n'afa n'omukazi n'afa. Kulamusizzaako muganda wange waliwo amawulire ge baligezaako okukweka basozi ne balipootinga abantu bana bafiiridde wa Museveni naye bati naawe amawulire agali kuvaayo kwegamba bali 7 ate nejja ekiro ekyakesezza olwajjo ekikeseza leero waliwo omuvubuka gwe basse motoka ya NRM yamutomedde ne bamutta naye babibuzaabuza tebannabyogerako. Then ekiro omuvubuka yabadde atambula ng'atimba ebigundi bya Museveni ng'azinga obugoye bwa Yeru mu kkubo biki ebyo atimbatimba obugoyegoye obwo amasannyalaze gamukubye ne gamuttirawo bamuziise kiro naye amawulire gonna bali gabuzaabuza tebali kwogera baana bafudde abo. Byabadde osi abantu bangi bafudde ne tebabyogeddeko wadde n'akamu. Alright, katika tugendeko mambuka ga Uganda. Bulobaka njagala bugende abantu ba mambuka ga Uganda nti waliyo ebintu bingi bigenda mu maaso naye abantu babyogera. Mumpulirize bulungi. The Honorable Minister Esther Anyaku, who is also the woman member of Parliament of Nakapiripiti district, and it doubles as the mother of NRM flag bearer of Northern Youth MP candidate Aluma Kapel Chara, has hatched plans to dominate all the candidates running against her daughter. Her plan is to make her daughter unopposed in the elections. She's now illegally using NRM admins and other NRM officials to call and threaten youth who signed the nomination papers of Nope Ernest Ayen. The intention to coerce them into withdrawing their signatures and nominating the young man. If that doesn't happen, then she plans to abduct Ayen Ernest only to be released him 2 days to the elections next year. Other sources say she has other plans that will be disclosing very soon. Bakugambye nti minister Gowaita Esther Anyaku ono eranga yakolanga omukiise wa parliamenti mu district ye Nakapiripiti eranga yakolanga mama wa kwatidde NRM okwesimbawo kufulaga NRM kaluka avubuka nga muwala we ye Emla Kapel Achara ayina enteekateeka nyingi nnyo nga NRM zetandise okukozesa Electoral Commission okulaba nti bakozesa Electoral Commission okufuna data w'abasayinigidde emikono okubavubuka abeesimbye ku muwala we okugezaako okubajjamu ateme empenda eziyisa muwala we nga tewali amuvuganyiziddwa era bakikola mu bukyamu nti olw'okuba nti omukyalo nakwasaganye n'abantu bonna ba NRM officials nga bali mu kutiisatiisa abavubuka bonna abasayiningidde eyeesimbyewo ku Cardia National Platform gwe bayita Ernest Ayen nga balina okubatiisatiisa baveemu era singa agaana okuvaamu nga bakozeseza n'enkola eyakujja okukubira abamusayiningira empapula bano balina enteekateeka emukwata bamutwale bamubuzeewo nga bajja mmuta oluvannyuma lw'okulonda nga kuwedde mu mwaka gwa 2026. Bino nno byenjogedde babimuwulidde bino bigenda mu maaso ne mu ggwanga lyonna ebyokubuza ba candidate. Anuku family ruling Karamoja. Her cousin brother is an MP to Moroto municipality. Her cousin is a minister of Karamoja affairs. Unless and Gordon have been in government since Obote 1. Through Edie, through Amin, and even Obote 2 NRM. They use money, intimidation, even in Moroto. Mutegedde bulungi nnyo ebigenda maaso mu mambuka ga Uganda eyo. Kati muwulirize bulungi nnyo ba candidate ba National Platform mu Kampala
ne mu Uganda yonna muwulize bulungi nabagamba ngenda batuusaako tale centers. Munjukira bulungi nnyo bwe baali baleeta digital number plates nabateekerawo video ne bagamba nti eyo bagitaddewo nga decoy bagenda gikozesa nga tale center to control the presidential elections in all MPs of Kampala ngo bagenda okukola tale center ebajja mbonna. Ka video kano mukajjukira bulungi ngenda kusoma information eno mujje gitegeera bulungi jowulira. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Ministry of Security. Okay, thank you. Welcome. It is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. All right, akawanvu nnyo. Naye njagala tegeeze eggwanga lyonna, ntegeeze ekibiina kya National Platform ne President nti ku CID headquarters ekibuli webatadde tale center egenda controlling Kampala district, both presidential and MP level. Message etambula bweti. The first family, led by Nyando Yosoferi Tibahabulwa Museveni, with the master planner Salimu Sare, with their younger drunkard children over Chaudi Muhoozi Kainerugaba, they have initiated and officially launched the Tale Center, which is going to be used in Kampala to rig elections in favor of Museveni and all NRM candidates in Kampala, mostly the MPs. They are setting up a Tale Center inside the CID headquarters Chibuli, where they are gonna manipulate all the results for Kampala area MPs and presidential. Ebisigadde sigenda bisoma naye nga mukitegeddeko bulungi nnyo nti ensonga ezigezina maaso. I'm here to inform the international community that Museveni had already set some Tale centers in Kampala, but mostly for rigging the forthcoming elections, whereby now he's working in hand with Electoral Commission, second is working in hand with police, SFC, and other security agencies, including the UPDF, whereby that you've witnessed or you have the full evidence that some top UPDF officers publicly they have come out to intimidate voters that they shouldn't wait for the results after voting, they should go back home. But that one breaks the law, and it's unconstitutional any serving UPD officers to come publicly to talk about the elections. Remember, in 1980, which election Museveni participated, he was defeated badly. Himself, he resorted to use protest vote, where he waged a war against Obote's regime, which almost killed almost 1.5 million Baganda in Uganda. That's why it's called Luwero Triangle. So I'm here to inform the international community, more especially the colonial master of Uganda, that is the government of UK. Previously, you get engaged, you get engagement with Muhoozi Kainerugaba, who is not a citizen of Uganda. Because for you have your own interest in Uganda, we know that. But unfortunately, we the Ugandans, we are tired of this family. First and foremost, these are not Uganda. These people from Rwanda. You understand? They have massacred. They have killed Ugandans. And they are still doing so. But no one coming out to condemn Museveni's atrocities in Eastern Central Africa. Let Ugandans decide on their own. We call all upon the European Unions, the American, the British, to get out of our affairs, because
you have been there since 1962, witnessing the murders of Ugandans without interfering. So, the British government, the Americans and other government will call upon you, please. Either you stand with the oppressed people or you stand with Museveni and we get to know. But with the young generation, we are fucking tired with your interference with our freedom. Why? Because the situation is getting worse every day. That's why so many Ugandans, they approach your embassies seeking for visas to leave that country. There is no reason as to why people come to your embassy to seek visas, because the country is in a mess. Economically, politically, nobody is safe in Uganda. You would have sat back and ask yourself, why is it that Ugandans, they come at their embassies asking for visas? Why? Because the country is in a mess. But you are busy dealing with the man who has massacred almost 5 million people in East Africa. That is Uganda, Rwanda, Congo, Somalia, South Sudan, recently in Tanzania. But no one has come out to condemn Museveni's acts. This nonsense must stop. For us, we are not interested in coming to your countries. But the situation is forcing us to come and seek for asylum, to seek for refuge in your country. Because politically we are in limbo in Uganda. We've tried our level best to pass all necessary peaceful means of changing power. But the man, he had not accepted any peaceful means. Right now, he had set his own generals to come out to intimidate Ugandans. But constitutionally, it's not allowed any military single officer to come out publicly to talk about the elections. That is wrong. But nobody amongst your countries has come out to condemn. The US is quiet. UK is quiet. The European Union is quiet. Just from nowhere, we just see embassy officials dining with the Museveni's son, dining with the Museveni. Why? Because you are hypocrites. You take billions from Ugandans who seek visas from your country, from your embassies. But I thought that one time we'll sit back and ask yourself, why is it that so many Ugandans are approaching your embassies asking for visas? Let me tell you this. You, the so-called colonialists, Europeans and Americans. In 1994, when the Rwanda genocide was about to happen, you had all the evidence and intelligence that the genocide is going to happen in Rwanda. But unfortunately, you kept quiet, including the France. You knew what was coming, but unfortunately, you went silent. Museveni and his colleague went on to massacre almost 1.5 Rwandese. Now, up to now, the two men, Museveni and Kagame, they are still rotating around. It is happening in Uganda right now. Things are happening, you are quiet. Ugandans are kidnapped, you are quiet. Ugandans are murdered, you are quiet, but you are dining with him. What the hell is going on? You knew exactly what is going to happen in Rwanda. You had all your intelligence. You have all the evidence of what happened in 1980 in Luwelo War Triangle. Almost 1.5 Baganda were massacred by Museveni himself. No one condemned him. Right now, he's killing indigenous Ugandans. He kidnaps. He is doing all sorts of kidnaps, killings, massacre, corruption, but nobody is coming out to condemn Museveni. That is wrong.
Whoever come out to condemn, you blacklist him or her. That is wrong. The all African people you see in your countries, they are not interested in being your country. No. They are just there for survival or for surviving because back home where they come from, they are doing badly. Economically, politically. No one is safe in Africa. So if we come out to talk about whatever is taking place in all African countries, you would have supported the change in Africa so that there is peaceful elections. There is a full peaceful transfer of powers. But right now, you are seated back watching. Ugandans are tortured, are killed, but nothing has been done yet. But we are just witnessing you sitting with Muhoozi, sitting with Museveni. We don't know what you are discussing with him. We know you are after minerals. We the Africans, we know that you, the Europeans, the Americans, the British, you are after African minerals. That's why you don't care about the lives of Africans. Without African minerals, Europe, Americans, and the British, all their economy will collapse. That's why they keep on funding dictators. But for us, we the Africans, we are not more interested in coming to your countries. No, 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 no. Because we know what is there. Africans, we are better in Africa when Africa is safe. When Africa is not safe, the whole world is not safe. It's high time you care about Africa. If Africa is safe, the entire world is safe. Is Africa, when Africa is not safe, nobody is safe. The flow of refugees in Europe, in America, it's a symbol which shows that Africa is not safe. We have enough mineral resources we can take all the entire continent Africa to get about their people. But unfortunately, we are misled by the leaders, most especially the dictators. So we call upon the superpower countries, please, before it's too late. Something wrong might happen in Uganda, but we want you to engage before it's too late. Museveni has been in power for almost 40 years without done anything right for Ugandans, apart from killing, kidnapping, and destroy the economy of Uganda. Because himself and his family, they are building their empire, which empire is facilitated by you. We know that Museveni is not a Ugandan and his family. They know that. That's why they kill Ugandans. They don't care about who we are. They are protecting their people. They are killing our people. So please, UK government, American government, and the European, it's high time to take a side. Enough is enough. Message njagadde bagiwulire bagitegeere. Njagala mpisewo baka buno era mumpulize bulungi nnyo, njera mbokootinge bulungi nnyo. Tewali baana kye boogera ku mutimbagano kuno kitaliiyo. Buli kimu kituufu. Just okiwabudde ne kirabika oba ne bakikweka. Mbadde nga njogera ensonga za Buganda, abantu abasinga obungi nga muwoza byenjogera si bituufu. Ne mujja bitegeera. Wiiki eno Kawichi abadde South Africa nga anoonye luwalo. Minisita wa Mayiga abadde South Africa nga anoonye oluwalo. Naye nga tasobola kwogera ku bikolobero Mukama Museveni byakola. Wabula nga yonna conversation ne conference yabadde kulombuye. Nti nyonoonyo Buganda
nsala omugambo nkola ebintu bingi naye nga bayogera ku buli omu bamutunuuliddeyo bati bagane omusajja bayogera ategeera bulungi nnyo no problem buli kimu kijja kuva at the right time kawuki njala kugamba ekigambo kimu buli kintu kibako entandika n'enkomerero tetwandiyagadde nnyo mudduke mu ggwanga eri mwandibadde musigalawo kubanga twagala balaga management n'enkola entuufu y'ebintu ebyo akatambi kano mwakalabye nga Nambooza ayogera ebigambo bino naye abadde bangoberera before tebadde munnababifuzi asobola kwogera bigambo bino kankabazanyire nkiddamu kankabazanyire mbadde nga njogera ebigambo bino okumala emyaka 6 buli omu ng'asirise naye ng'ebintu bino bimanyi bitambula bulungi nnyo muganda wange ekyagwa emmengo Ssaabasajja waffe ne tutuuka n'okuza amakikira nga tetumulabako ate nga mbalabulemu abantu ba Kabaka tebamalimbanga nti Museveni atakola obwakabaka obubwe ate obwakabaka obwamwe busigalemu mu nsi temubaamu bakabaka babiri temubaamu bakabaka baki temubaamu bakabaka babiri muganda wange ekyagwa emmengo Ssaabasajja waffe ne tutuuka n'okuza amakikira nga tetumulabako mwattu kyekyagwa ne Busoga abalina omuvubuka ne Bunyolo nabo kati tebakyalaba kumukama owakole baali bamugoba dda n'omu aliko omwana omuto eyatuula ku ntebe omukama nga myaka 3 kaakati naye musajja wattu bamutadde ku buntente kyebajja okusooka okukola kwe kusaanyaawo obwakabaka basobole okutuula obwabwe osikolera we baakola tebajja komaawo omuntu tasobola kubeera kabaka nga talina ttaka kyenva mulaba bagenda banyaga ettaka bwe ligwawo wakiri batwala omwala kubanga ye Museveni ayagala atuuka ekiseera nga n'okuba ye Ssaabataka nga yeki mukyali wano twalabye kati ebyapa erijja luliriizi ebadde esingayo obunene ng'eba ya myaka 9 nga bagamba gundi alina liizi ya 9 bano abasajja balabika balina endagaano ne Katonda okumanya kye bakola baagala kibeere kya lubeerera batandise okufulumya ebyapa ebiriko emyaka 9 emyaka 4 emyaka 2 ababadde emyaka 25 bayongerako 0 negifuuka 2 lize badde ey'emyaka 45 bongerako 0 nefuuka ey'emyaka 4 lize badde ey'emyaka 9 bayongerako 0 nefuuka ey'emyaka 9 baagala bakufuge gwe bafuge omwana wo bafuge omuzukulu bakufugire omuzukulu n'akabirye bafuge n'omuzukulu n'akasatwe gw'otalabako omanyi kasitwe wangaala n'otuuka ku muzukulu n'akasatwe newe bamuzaala mu Buganda tebakukkiriza mukola ki mulabako wetulaga kuno kuyinza okuba kwe kulonda okusembyeyo yes teri agenda kuba kalulu ku mulembe gwa muwoozi n'amala tusikatuka bappa n'akwata entebe temugenda kudda kukuba kalulu kyenva mbasaba kano mukakube nga mumanyi nti mukuba fainolo kino kiramu nga tubeera ku ssomero abazanyi b'ebikonde bamutuukirira nga bagenda mu komoni welesi okuzanya engombi ne bamugamba n'abaga nti abayi nga temukyaleeta middaali gyazzaako ne bamugamba nti ssebo abazungu basaliriza omuzungu ne bwamukuba ebikonde nga nawano wansi futuwaka mulungi era poyinti baziwaye kyeyava abagamba tikati mumakuba ennookawutu agwe ku ttaka ng'asambagala tulaba ate be banamukwata omukono bamuwanike Wakambo mbadde njogera kimpoze emyaka 6 mbadde njogera ki emyaka 6 mabega muganda wange Rwanda yalina obwakabaka bwalagala oddawa Hankula yalina obwakabaka Museveni yagaana obuzzaawo bano bamayiga mulaba agent abagenda okusanya obwakabaka the moment kasita bakujjako ettaka Omusoga yine ekimuwangaaza mu nsimbula mu ttaka kuba muziika kwalimira kwalya
omuganda yenna takira bade bacho muganda bakujjeka ettaka kitegezo bwakabaka tebuliwo nembaga ebigambo bine mwebuzabuza nga bafuka bana bakati yakigambye lizi bazijjeo kati bagenze mu myaka 10 kubanga bakimanyi what they are doing. They are using power of gun. In season na world over bali balina obwakabaka bagenda bakujjawo ezo filmu zimulabe za South Korea simwe bwakabaka muzira bulungi filmu simwe bwe Koryongo simanyi bwani South Korea bona balina obwakabaka bagenda bakujjawo politician kibagenda okukola mu Uganda bile ntimadde byongere banga lyonna kati bwenda buno busajja bwakawukimaana buno ndiyonzimaana kawukinga atambule South Africa asinika ebi bwe kasajja gwe nagamba okukwata kagamba nyonja gazza mulaini gwe kawuki gwe mayiga naga tujja kukwatagana kanja kakabaka tujja kulenga efumo kakuyingira kanja kakabaka mu ndeeba awo tuvuddewo katugende ku message y'okubiri mujja jjuwulira tugende netugenda ombaka wamwe naye atulaga kiiko kaliga affairs kwolwo batugatta netutula obukiiko bumeka bubiri bannaffe abatulako abenaremu nga basinga obungi twali tumazeyo ennaku 3 ne batugaa nti batuyiseeko mu state house katugende tujjako mawolo eggulo tumalirize ripooti tebadda tebakomawo batukubira bukubizi simu ne bagamba nti feno gyetugenze tusanze batuwandiikidde ripooti era gyetusizaako emikono kali namwe muwandiike yammwe eya minority ripoota ya palamenti bagiwandiikira mu kaki namalayo olunaku lumu 2 olwokusatu ekiro nendaba omubaka wammwe nga zekiro yajja kiro yajja kumuwulira ku leediyo ng'agamba bannange tuli eno tuwandiise minority report netubuuza ogiwandiikiddewa ffe nga tulina pulaani nga tugamba nti katuzire olukiiko olwo kubanga bwewandiika minority report ng'omanyi muli batono oba owerekedde bali bo bayise ekyabwe naye nga balaze nti wabaddewo okuteesa okw'amazima mwe ne babawangula buki ffe ne tugamba tetujja kukola ki tetujja kuyingirayo ensi yonna ffe emanye nti ekyo kyali kyaki munaffe ngaga nti yalinaki alina lipoota era kakati bagenda ne batulangira nti etteeka lyayita bulungi kubanga waliwo abalina majority report ate n'abalina ka lipoota akaki akalulu koona okubanga 15 January kekanaaleka abasibe abo mu mbeera eyo oba kekanabasumulula engera nga 16 Kosaga yali mu parliament sajja nembabulira lumu mpuga mu yali asuze sajja nembabulira report ani yagikola ani ayino gisoma sai bagamba wano before nambozo byogera ekibayita information najja ne information nangi bangi batera ku sowani naye abantu abatamanyi information banyoma buli kyonna ekyokugira ku ground nakibagamba dda weekiri but mwine ekizibu kimu munyoma information naye ekizibu ekinaga omujja kiwulira in future nga muganya okutegeera ensonga nga bwe zitambula kati mpuliriza bulungi wano wali okulala okombeso wali wetugenda njagala ompulirize bulungi nnyo otya buli muna Uganda gyoli njagala ompulirize bulungi nnyo information gyengenda okulirizinga kati bwe tutasituka ku mulundi guno mu ngeri yonna gye tuba tusituse eba game over bwe tutasituka mu ngeri yonna eba game over lwaki kino nkiddamu ojja kumenyeka omutima nga ne gobadde oyita munnayuganda avudde akugambye mwali mwebasefere twali bannayuganda tuli banyarwanda eggwanga tuli tutte ojja kumenyeka omutima nga bamaze okwevula bazze ku ngulu ng'eggwanga bali tutte ng'ofuuse slave very very soon mutasituka
abasajja bagenda kulangira teggwanga bali tutti nga tolina tekyalina wosobola genda kukola kintu kyonna ng'ofuuse momboze very soon obere heart broken ogambe mirumbu ebintu bino yabyogera ku myaka gyabijjangawa very soon eno last chance mwolina okukolera buli kimu ekyetaaga okukola sooka weebuuze lwaki Museveni abantu bonna byava nabo mu nsiko bonna yabatta n'alekawo ng'asonze ku mutabani we lwaki Museveni abantu bonna byava nabo mu nsiko abaali ku lusho bonna yabatta n'amaliriza ng'asonze ku mutabani we basetinze economy yaabwe bwe mugamba okusetinga economy ndoza tokimanyi basetinze economy yaabwe be bali mu business be bali mu revenue be bali mu bank be bali mu education be bali mu embassy z'enjawulo be bali mu maje be bali mu police be bali mu prison be bali buli wamu okitegedde bulungi nnyo kati banga be bali buli wamu kitegeeza amaazi okusetinga Parliament almost bwe tutalwana this time around egenda kuba eoccupoyingiddwa 65% nga Banyarwanda bonna nenga amanya gachina Uganda nkiddamu bwe tutalwana Parliament ejja egenda kuba 65 nga ekyupayingiddwa Banyarwanda nenga Basoga manya Baganda manya Banyoro manya Batolo manya Balugwala manya 65% kijja kunze bajja kuba balina right eyisa resolution bill ezijjawo buli kimu kyonna bino mujja bijjayo bwe bafuna 65% of their origin be baasikuliza mu Uganda 60 katugende abaka 1500 mwasa tumbatano nga balina kabaka ke 10 abalina kabaka balina kabaka 1300 bonna nga Banyarwanda bagenda kukozesa chance okuyisa buli kimu kyonna ekyetaagisa ojja kuba tolina kyosobola kukola ye target yabwe kyembadde temutegeera ye target yamwe kyembadde temutategeera tubagambe bidemu eno si tribal statement no this is a reality lwaki reality bagenda mwena kyekutamanya kana kibasomese Museveni yateekawo system etya tuzaale buli wamu we tuzadde tuguluminga abaana baffaabo tujja baleeta in right time yeno make all Ugandans poor to the extent even if you give him 2,000 or 5,000 Ugandan shillings he or she is going to appreciate. You can easily compromise everyone. That is exactly taking place. Obwavu bwe yabasigamu bumuyambye nnyo nti kanaba kuwadde 1,000 you can't resist that money. Why? Bw'olaba mu nsi ezaakulaakulana kizibu nnyo okubribinga munnansi ng'ali well off. Kabere mu Africa ensi ezimu waliwo nga when the citizens decide they decide. But in Uganda, Museveni made sure that almost 80% of Ugandans, they are poor. It's him who decides their fate. Which, akuwane biscuit, noloza akuwade life. Akuwolo kumiloza nti akuwade life. Kuba chino chimwangula, he and his comrades, they have money at their disposal. Yensonga lwaki ebiyenje bingi nnyo, ebera ku social media, havuma chagulanyi. Nenga ya singo bwavu. Mubadde temumanyi logic bwete bwe yasooka bafuula bahavu mwenna n'abajjamu kati nga ne bwakuwa 10,000 n'akuwa 2,000 oba okuwa essuwaani y'omuceere it's very easy okumuwa akalulu okugeza by'ayogera temwakimanya obwavu yasooka n'abakulyetingamu obwavu
ne muluzinga hope ne mufuna nchika nti ate ya sobola mwana musajja asobola yekateriya era yagenda okuwangula kuba bwe yakikola ekyo bwakwavuwaza ennyo gwamu essuubi bw'ateekawo okulonda nga mukimanyi nti yagenda okujja lwaki yagenda okujja kubanga when you come out to talk about the protest egenda okukyankalanya okukyusa obuyinza oliaga tugenda mukwekalakasa kubanga bo kyebamanyi ekyo kyebabateekamu naye nga obuyinza bukyukira mu nkola nkugambye Museveni bamukuba kalu yalikwata kyakutaano ng'alina protest vote mu ngalo yakwata mundu bw'abanga ali ayagala peaceful demonstration bakugambyeko nti Museveni yagenda kwekalakasa kolo Museveni yagenda ku State Square Museveni alina international conference yakola yonna ng'aga nti demonstrating the outcomes of the 1980 elections. No, Museveni and his colleagues, they had a protest vote in their hand. Ne bakwate mundu ne bagenda. So fe kitulina olwaleero kitulina okukozesa buli kimu ekyetaagisa okugenda against the regime ey'aba foreigners. Gomuntu wakuwera biscuit ow'ennusu olukumi n'ogamba musajja azadde musaasire kyakulanya lwaki mpulira amawulire agava mu Bunyole eyo Nabbanja alina ssente at his own disposal. Nabbanja Kashayija basasudde buli muntu yenna asaana okusasula mbavuddemu. Such mentality nga goba kusasula milioni 2 milioni 5 over. Which country is this? Saasira Kyagulanyi. Saasira Kyagulanyi Musaasire is leading the poor people who lost hope. So they are very easy to be compromised. Okujjako abatono abasigadde. Nabitegeera. Kankuteereko wano katono nnyo owulire. Katono nnyo owulire. William. Good morning, comrades. Kashayija has purchased more candidates today. They are going to unveil them as NRM. The names as follows. Let me verify the names. They were in news last evening at Kashayija's radio station. And listen, that Kiredio will send off verification today. Here they will be unveiled, waiting for photos. Ulira. Kuliko Namkenya Margaret, district councillor for female. 2. Bokenya Dennis, parish councillor. Kitonizi Mare, Kusimwa Emmanuel, district councillor male. Nakachwa Topi, parish councillor Kitonza female. Kati Nabbanja neba nebo nabali mukugula bantu bonna abenkyukakyuka mu Bunyolo. Yali furaga biyara wanyama furaga abaire registrar wani Munyamarunda ati ogwa kajiruga munupu William abigaba ati ogwo nawe ikaira ali mu bereiza wanupu mu Nyamaruta we council Dennis Bukenya aikaye ali publicity mukesha Nyamarunda kandi abirira na hayana kansara wa Kitonezi wadi mutawuni kansi ya Nyamarunda Emmanuel Kusima ubwo nawe yomwali abayandikise kwayana abwa kansara abwa Nyamarunda tawuni kanso Edward Waswa ubwo nawe ikaire ali musaki wanupu n'abandi munani bakamalira barangirire bagambire nti barozere omusani bakiwamba agamba leka begarukire omwena ali yabakatangirwa Ntebwe Kitebe
nali Munyamasinga Kibali n'abakulu abandi bona abalo kulungi muno kandi baniza kuba bakolera kulungi n'abantu bano abachwire mu kuba bagaruka mu kitebe kya NRM. So ensonga egyo nayo niku eryetu kandi nabo nagali mukulu aganye kubayiroho omu wiiki eno yonyini. Ati kantu ngesimu yatumaliye tekaniza yakiroke kumutekaniza ebyobuli musayi munana 00 kankweyo akantu kano okawuliriza bulungi nnyo mu dakiika 5 ezisigaddeyo. 1 engeri gye tusobola okusevingamu eggwanga eryo kwe kugenda bbeya nnako n'ennyandwe. Kano muli kajjo bandi bawende basiriivu oboyi tetuli mu politics. Tetuli, we are fighting occupation. We are not in no politics. We are fighting occupation. Batono nyaba chimanyi. Batono nyaba chofana bampita ladiko kubanga nze nchimanyi. I'm not easy to be compromised or to be buyable. I stand with my words, sichusa bigambo byange, and I concentrate on my work. That is me. So ever you see around changing, rotating around, changing himself from different angles to other angles, those are compromised fellows. Sichusa bigambo byange. Nchidamu maniche nwana. We are under occupation. You know the occupiers who want to occupy that country via silly, bogus tactics. Bana Uganda zabatasobola kulaba. Zero. Someone opened up a toilet, a public toilet. You understand? But the person who opened that public toilet doesn't use that toilet. He is himself in the bush. Someone opened up a public toilet, but that person doesn't use that toilet. He eases himself in the bush. But for you, who comes around to use that toilet, you don't ask yourself that why that person who opened that toilet doesn't use that toilet, he goes in the bush again. So when you come out to complain that, no, something is wrong, when you start asking questions that the person who opened this toilet doesn't use that toilet, when you start looking for answer, someone will come out to fight you that why are you asking questions? When you go somewhere else to ease yourself in the bush, they will start fighting you that they construct that toilet for you. Why are you easing yourself in the bush? That start asking yourself, why are those people fighting you to stay in that, to use that toilet? That means something wrong in that toilet. So your system in Uganda. Which system abantu basinga obungi mutategeera? Ku kyalo omuntu yagulawo kaabuyonjo, yeta papa mu kaabuyonjo eyo, yasigala yambira mu nsiko. Kati bw'otandika okwebuuza naye oni bana batugulawo toyire bwe tebagiyambira mu lwaki ate bwe bagiyambira mu nsiko. Bw'otandika okwebuuza batandika lwaki weebuusabuusa nti abantu bw'otandika okwebuuza lwaki abagigwa tebagiyambisa wajjaga nti ate kati gw'obuuza ngaani gwegenda bugenzi mu ttooyi weyamba ogende. Kati bw'ogenda ate okuonawo okweyambisaako mu nsiko nga baga omulaba kati yavudde ku mulaba gugenda mu kaabuyonjo. Lwaki ava mu kaabuyonjo baatuzimbira naye nga yagizimba pama mu nsiko? Ye system eri mu Uganda nti bw'ojja n'oyogera facts and reality nga bajja bakulumba nga bayomba n'ombuuza oyomba ki ekitakwatako. That means bw'oyomba kiba kitegeeza nti oyina gwe ekintu ekikuyombesa ky'oyagala abantu baleme kutegeera. Okitegedde bulungi nnyo. So njagadde nfundikire vidiyo bagambe buli omu weetegeerere tandika olabira ensonga mu ngeri y'ez'enjawulo. Njagadde nnyo abaana batandise okusoma 50 master plan. Mugibasomesa bannaffe twagibasomesa dda mutandika ogitegeera.
Fete tuli mu politics, this is not normal politics. Era buli kulanga aleka na normal politics mugamba alinga bali mugamba agenda akoli byayagala. Tetuli mu normal, we are fighting occupation. Fete bagenda tukozesa mu system yawe tujimanyi tetugenda jigendamu. System je tulwanyisa tujimanyi. Yensongola ki batta bawamba bakola ki? Bayina ki bakipinga ku lwabwo kyotamanyi. Lwaki bakuta lwaki bakuwamba? Mukama bankomere video wedde.